somebody is coming here. Era omuntu alikuida wano. The umbrella man is coming and saying he wants a protest vote. Alikuida na umbrella mu alikwenda kwekalakasa ku kalulu. Now, I want to ask you a question. I want to ask you a question. I want to ask that one. When you want to get married, do you get married to your fellow man? Who do you marry? A woman. Now, the person who says he should marry a woman, a man should marry a woman is Museveni. Because Museveni signed a law that a man must get married to a woman. But these people of Hamden are saying no, a man must get married to a man. We cannot allow that. Anita Amongi lekera okwesittaza eggwanga. Gwe kennyini oli kyesittaza nkwegayiridde totwongerako kyesittaza kikufaanana. Eyo ofiisi mwoli esobola okunnyika eggwanga wansi mu nnyanga n'ensa yaalyo. Lekera awo okuwa abaana baffe second thought Anita Amongi ku mukwano ogw'ebikukujju. Anita Amongi lekera awo okuwa omukwano ogw'ebikukujju paboliste mu lukujjukujju. Anita Amongi lekera awo okulanga omukwano ogw'ebikukujju mu lukujjukujju. Bw'oba oyagala kuwa accountability ng'omulimu wagufunanga gwakulanga mukwano gwa bikukujju, nkwegayiridde genda ogunnyonnyole ku nnyoko, gunnyonnyole ku kitaawo bw'aba akyassa, gunnyonnyole ku mwami wo oba abaami bo, gunnyonnyole ku baana bo. Naye lekera awo abaana b'eggwanga okubawa second thought ku nsonga eyo. Tewaliiwo billboard yonna eri ku bakalango ka mukwano ogwo oba yali ekakubyeko. Tewaliiyo TV oba radio zaali zikubye ku bulango bwa mukwano gwa kikula ng'ekyo. Era tewaliiyo mmotoka kuli bizindaala egenda eyita mu bantu ng'eyogera ku mukwano ogw'ekika ng'ekyo ng'eguwaana. Gutuuka gutya okwandaala olwaleero ne gufuuka discussion nga ne palamenti y'eggwanga erina okutuula ng'eyogera ku mukwano gwa bikukujju. Omukwano ogw'ebikukujju toli gusanga nga gulangibwa mu bulungi. Omukwano ogw'ebikukujju guyina kulangibwa mu mbeera ng'eno. Guyina kujja mu matu g'abantu nga baguvuma naye bamakinga sure nti bataddemu nnyo ekintu kye bayita ssente. Awo wabivumira bw'aba assigning out ateekamu nti balina ssente nnyingi nnyo. Akulaga nti Uganda waakiri efa obwavu naye nga teridde ssente eyaba omukwano ogw'ebikukujju gw'olowooza abaana baffe obeera obategeeza ki? Mu Uganda eno omuli omuntu asobola okutemako omuntu omutwe. Mu Uganda eno omuli omuntu gw'osobola okuwa omuntu emitwalo 2 agenda akutemereko omuntu omutwe. Mu Uganda mwosobola okusanga omuzadde asaddaako omwana we ng'anoonya byanfuna. Mwe mwogerera agaboozibozi ng'ago ag'ekisirusiru. Mwe muweera abaana baffe second thought nti speaker yabadde ayogera ku kirwe yabadde eno. Eyo gy'oli Anita Amongi oba gye wabadde. Ng'ani yali akitegeddeko nti omusajja asobola okuwasa musajja munne? Ng'ani yali akitegeddeko nti omuwala asobola okufumbirwa muwala munne? Okujjako nga gwali mu kukibatwalira beeyongera okifumiitirizaako. Beeyongera okukiwa second thought. Nga mmwe Kyagulanyi mwamukozesa ng'akapande kwe mutundira omukwano gwammwe ogw'ebikukujju. Nga mmwe Kyagulanyi mumukozesa nga billboard kwe mutundira omukwano gwammwe ogw'ebikukujju. Era ojja kwesanga Anita Amongi ekigendererwa kye tekyabadde kyakuvuma Your Excellency Kyagulanyi. Anita Amongi ekigendererwa kye kyabadde kyakutunda mukwano gwa bikukujju. Gw'ate ani atakimanyi nti Kyagulanyi yafuna mwana munne nga wa myaka 22 gyokka? Ani atakimanyi nti Kyagulanyi yawayira n'akuba n'embaga? Ani atakimanyi nti Kyagulanyi muzadde era awangadde ne mukyala wo omuto muwulirangako nti awanse nga gw'olina okuleeta ng'ekyokulabirako mu mukwano ogw'ebikukujju? Kitegeeza ye si ye tageti.
era ekigendererwa kyo si kyakumuvuma wabula kyakukolerako accountability mu bakuwa ssente nti leero nabitundidde kapande ke bayita big fish. Musooke mu mubuuzo oyo omukazi omuwutta ataswala eyeesitta z'abaana baffe. Bibaawo tubalaba abaana ba tikitoka butambi ku butambi. Abaana ab'obuwala olina akwata muwala munne simanya kira pulayisi. Omwana najja asomese ku mukwano gw'ebikukujju nga we bagukola. N'obutambi ne tubufuna ng'abaana ab'obuwala bali mu kikolwa kye kimu. Abaana ab'obulenzi nga bonna balenzi nga bali mu kikolwa kye kimu. Ate ono ali mu kugamba abirwanyisa n'etteeka yaliisa mu paalamenti. Abaana abo bakola ki ebweru? Abaana abo ababitunda, abaana abo ababiri abawala n'abalenzi betulabyeko bakola ki ebweru? Mukazi gwe bw'obanga oli mwoyo gwa ggwanga, mukazi gw'endagaako oba ddala olwanyisa ebisiyaga oba omukwano gw'ebikukujju, kwata chikeni kwata guno oguwala oguyina emimwa egigulingo ejange gukwate, kwata shira pulayisi asiiba abitembeeya buli lunaku bw'obanga okakasa ng'oli mu kulwanyisa muze ogw'omukwano ogw'ebikukujju. Bwe babyogerako, bwe beefuula ababirwanyisa, bwe byongera okwandaala, ebivulu abaana abo bafuusa abaana abo. Emikwano egyo emikolo egy'obuvunaanyizibwa tokyabulwako baana abo. Kyokka ali eno mu bantu ayasaamirya bannakyala abeerimira ebikajjo byabwe, bannakyala abatakiwulirangako era abatakimanyi nti osobola n'okwebaka kuwa ekika kyo, abaziza n'ab'emiziro gyabwe ne baba tebava mu nju zaabwe mwagenza ayasaamirira nga jazzi. Amukaana ogw'ebikukujju era gwe bw'oba oyagala omusajja awase mukazi munne, omukazi awase abo nga bakimanyako ddiba okinnyonnyola bakitawe okuggyako nga gwali mu kibategeezaako. Mulabye abasajja engeri gye babadde batundangamu omukwano ogw'ebikukujju mu baana bammwe. Mulabye abantu bano engeri gye babadde bawabyamu eggwanga nga beefuula abalirwanirira. Ng'ekitaliiwo kifuuka kitya discussion mu ggwanga ne kifunirwa ne penalty. Anita Amongi kitaawe yateekawo penalty kisenga weebaka ne mwannyoko oba senga weegadanga ku mwannyoko. Mwannyoko ki eyabulwa obusika ewammwe mu kika lwa kwegadanga ku mwannyina? Ekitali waka kifuuka kitya discussion. Nga taata oyita otya abaana oba nnyonnyole ku mukwano ogw'okwezaalamu. Baana bange ekibatuuzizza wano, baana bange oli akuzira tomuzaalangamu, tomwesemberezanga, tokolanga how okujjako ng'oli mu bateekamu kirowoozo kirala. Tekitegeeza tusobola okweyagala nze ne Peetero kaŋŋambe nze nakirijja. Ekitegeeza nze nakirijja. Tusobola okweyagala ne Sonko. Ekitegeeza nze Namatovu. Tusobola okweyagala ne Lubega. How? Nga kifuuka kitya discussion ekitakkirizibwa. Kale bwe guba gwali gufuusa omuze omunene, ababirya mubalaba. Okuva lwe mwayisa etteeka lyammwe byongera kwandaala. Etteeka mwayisa lya kubitunda oba lya kubirwanyisa? Kubanga Nazzikuno emabegako wakiri abantu ebintu ng'ebyo babikoleranga eyo mu nkukutu. Omanyi kye siwulidde oba tokinjogeddeeko, meaning kyotandaze ne weesaanyiza eyo ggwe wekka kibeera kikyo. Naye ekintu okuva lwe mwatandika okukyogerako kizze mu pabuliiki. Obutambi bufuuse obutambi. N'olaba omwana ow'obuwala takola, talima, naye mbw abawabuyibwa update awo ku intaneti, abawabuyibwa update awo ku intaneti yaguze kalina, yaguze emmotoka. Abaana ng'abo mubakozaaki? Omwana n'akwata bawala banne, ali mu generation y'abawala abaavu, ali mu kusomesa bisiyaga, bwannyonnyola bye bakozesa, bwannyonnyola bwe bitalina side effect, bwannyonnyola nti ne bw'oba olwadde ffe tulina community ezitujjanjaba. Mu baana baffe bano ab'obuwala abaswana okufumbirwa abasajja be bataagala olw'ebyenfuna.
mu nsi omuli omuntu asobola okweyambulira omusajja gw'atamanyi olw'ebyenfuna? Mu nsi omuli omuntu akwata ejjambiya n'atemako munno omutwe agenda amusaddaake lwa byanfuna? Mu nsi omuli omuzadde asobola okusaddaaka omwana we olw'ebyenfuna? Mu nsi omuli abantu gw'osobola okuwaayo akasente katono akutemulire munno 20 gyokka oli akuleetera omutwe gw'omuntu oba gukugirako olw'ebyenfuna. Mwoyogerera ebintu ebyo nga baana mwe basomeseza ebintu ebyo. Kale muba mubirwanyisa. Tuyina icons ez'ebintu ebyo muzikwate. Era lwaki luli byalinga bya bukusike okuva lwe mwabyogerako byasembera busembezi mu bufunze? Basinzizza gavumenti amaanyi. Abasiike basinzizza gavumenti amaanyi. That is the question. Nekajja oyina position esobola okukwata. Kubanga ne bwetali badde position eyo ng'oli mu position ndala eya wansi, buli muntu asobola okukwanderstandinga n'atakuwagira. Bw'oba okakasa olwanyisa bisiike ng'era oyagala nkwagala ennyo nzije na wano nkwebaze, sooka otulageko nga si bya bukuusa ng'otandikira ku baana be tumanyi abakatulaga ku butambi. Lwaki obutambi bufuuse obutambi okuva lwe mwateekawo etteeka nti guno omukwano tegukkirizibwa ojja nti gwali gukkirizibwako gwe muwera? Muwera muti ekintu ekitabangawo. Muwera muti ekintu ekitabangawo. Ebisiike biri Kampala. Abaana kakati babitambuza kyere tebakyabikweka. Kuba twawuliranga abasajja be bakulisi mubiru. Kulisi mubiru akola kino. Ninga ne tulabanga katambi ne muera mwe tutamanyidde kulisi mubiru nga TV za mu mapublicity naddala ku kifaananyi kye. Ku mulembe guno n'abatali bannakinkwa abamanya mu bisiike bakuleetera butambi. Abaana ne balaga amamotoka, abaana ne balaga amayumba, ne batengulanga abaana baffe emitima okuyingira emize. Ne batengulanga abaana baffe emitima okulowooza nti ensi yabaleka dda ne babakyanya n'okkola. Ne babanyomesa ne bakama baabwe nti bo balabira kwabo nti be bali obulungi ennyo. Mumanyi ensonga lwaki? Kubanga olwo lwe mwagamba nti mubiweze mwali mutongoza bitongoze. Mukazi gwe olunaku lwe mwagamba nti muweze omukwano gw'ebikukujju mu ggwanga lwe mwagutongoza. Wane Kenya Parliament etuulangako ku nsonga eyo gavumenti yeekolera ku bantu ng'abo mu kimugunyu. Omuntu ow'ekikula ng'ekyaba teyeetaaga yadde rehabilitation. Omuntu ow'ekikula ng'ekyaba era teyeetaaga yadde okubuulirirwa. Omuntu ow'ekikula ng'ekyabeera yeetaagisa kujja mu society kubanga ne mu kkomera gy'omutwala waliyo abaana baffe. Olaba abadde abirya ng'eno alengera ku bawala ab'ebitiggula ate ng'omusibidde mu basajja bokka. Eyo mu makomera gye mubatwala teriyo baana baffe. Abantu ng'abo muyina kudiiringanga nabo oba okuggyako nga mubakoledde ekkomera eryabwe. Kyokka naye mubakolera ekkomera eryabwe ekyo kye mwabasibira eri kye bagenda okubaako kubanga baliyo bokka. Solution okulwanyisa omuzengo ogwo gw'omanya gwotta. Solution oba eddagala mu kulwanyisa omuzengo ogwo gw'omanya gwotta. Neerekeraawo okuwanga abaana baffe second thought. Lekeraawo okuyimirira oyogera ebintu ebitajja mu nsa yaffe. Mbugwe ayagala okuwasa omukazi ayagala okufumbirwa omusajja londa Museveni, nawo omulenzi ayagala okuwasa omukazi londa Museveni. Since when? Ng'abantu beeyo balina ne kye bamanyi nti omulenzi osobola okuwasa mulenzi muno. Nga mbaga yaani? Okuggyako eyo n'emagogo okwali abasiyazi anti mwenna muli basajja. Nga mbaga yaani? Eyo gye wabadde. Nga yali ya migogo. Muwala na muwala. Oba musajja na musajja. Mu maka gaani? Ewaali wagenzeyo omukolo ogw'ekikanga ekyo olowooza si gwalimu ku bibagamba. Olowooza si gwalimu ku bibategeeza. Mulabye omukwano gw'ebikukujju we bagukubira obulango. Waliwo omuyimbi omu bamuyita Bebe Cool. Omuyimbi oyo nakolako naye nga yakugamba mu mbeera yonna mwonjogereddeko. Azironga azize wendi.
yalinnyako ku mmeeza ya Nnaabagereka amawulire ne gakuba nga bamusuubira okuvaayo kwetonda. Emmeeza gye nninnyako nga muyomba mumuwulire byammwe byali bitya? Mbuuza lwaki okuzibwa? Mu nsi y'obumanyifu amawulire amalungi n'agabi gonna gabeera mawulire. Era omwami oyo yatambuza obulamu ebbanga nga banne balina endongo nga ye talina kadongo naye ng'atambulira mu controversy mawulire mabi nga ye tafuddeeyo. Essaawa eno aliwa akolagana na baani? Kitegeeza mu mawulire amabi mu kuvumwa kyamukuumirawo paka lwe yeezuula n'atuuka. Ne kino ekintu bwe kifuuka discussion kituuka okwesisa abantu ebitogi kiriddwa ddaaki ne kiwangula. Kirirwa ddaaki ne kifuna ekifo mu ggwanga. Ekintu ng'ekyo kasita kiyingira mu ssemateeka wammwe kitegeeza kikyasobola okubeera amended. Kiyingira mute mu kitabo kya ssemateeka waffe. Awo mwe mutadde nga mukirwanyisa obuwaayiro bonna ne mubuteekamu mukirwanyisa. What if time etuuka ng'eryo etteeka lyetaaga okwamendingibwa? Kiyingira kitya mu kitabo ky'eggwanga? Ekintu ekiyingidde mu kitabo ky'eggwanga kikyasobola okulengererwa mu ngeri endala essaawa yonna. Omuzungu bw'abanga yalina ssemateeka atakkiriza muddu kubaako na kake, kubaako na waasula, yatuuka n'abeera amended ng'alina okuwa omuddugavu eddembe lye. Kakati bino mukwano ogw'ebikukujju bwe guyingira mu bitabo by'eggwanga ng'oguwakanyizibwa, olunaku lumu etteeka ligenda kubeera amended liyingiremu okuggyako nga bakkaanyiza. Kinaabeera nga kive singa oli ali ekakaatika ku munne n'amukako akaboozi. Naye bwe banakkaanyanga kijja kubeera okke. Bajja kgenda balirongoosa mpola mpola kasita lyayingidde mu kitabo kya ssemateeka wammwe. Ligenda kutuuka ekiseera liwewulwe mpola mpola kubanga ye nannyini kyo yafa kimu bituukeko mu ssemateeka ow'ensi ezimu. Omugenzi Robert Mugabe yakalira mu Obama oyo ng'Obama atembeta omukwano gw'ebikukujju mu Afirika musimanya abantu mubawe eddembe lyabwe. Ogundi Mugabe omugenzi nawe nga tetuwemenya jamu empale tukolera ivusho nga nkuyita mabiga. As simple as that. N'abigobe ewuwe nga tabiyingidde parliament tebigenzeeko mu kitabo kya ssemateeka naye omuzengo ogwo bwe guyingira mu kitabo kya ssemateeka guba gumaze okunaabuula eggwanga. It's like boonajja nonga nti nakutta omwana omuto. Ne bwe ndyewozaako ntya kkooti ne bwerituula nga saamukutte ndiba mmaze okufa ekifaananyi, ndiba mmaze okuweebuuka. Kakati ne bano eggwanga baaliweebuula dda, eggwanga baalitadde ekifaananyi okuleeta ekintu ekitali mu kalica yaffe efuuka ediscussion oyimirye mu maaso g'abaana bange ab'obuwala. Bw'omuwala ayagala okufumbirwa musajja omukazi, omuwala ayagala okufumbirwa omusajja londa Museveni, n'omulenzi ayagala okufumbirwa omusajja ayagala okufumbirwa omukyala londa Museveni. Gwe omulenzi ayagala okufumbirwa omusajja gwe wa Kyagulanyi, nawe omuwala ayagala okufumbirwa omuwala gwe wa Kyagulanyi nga bakimanyako ddi ekyo nti genda emu esobola okwefumbirigana, genda emu esobola okwewasa. Ffe waffe Buganda twali civilized. Olaba twakimanya ti n'embuzi y'awaka terina kulinnyira mbuzi y'awaka nkazi esaze, tulina ginoonyeza luli olulala. Kebe enkoko tuginoonyeza oluli olulala. Muganda yakimanya tetulina kwewasa nga si kinyuma alina byalengedde. Endwadde ensikire n'ebindi ebirala bye yalengera ng'Omuganda. Ngamba otya nti ate gujja n'onyumiza omukwano gw'ebikukujju. Nze yalaba nti sina na kuwasa wa kika kyange ne bwaba weebutambala nga nze ndi weebusujju. Nze gw'onyumiza omukwano gw'ebikukujju omuntu eyali civilized nga nze oba oba mu kuguntunza. Nze njagala mubaleebalemu bannange etteeka eryo nga terinnayita. Butambi bumeka bwe walaba
okuva lwayita butambi bumeka bwolabye andageko kale andageko bwaba abirwanyisa webali abaliko n'obujulizi obutali bwakunoonya nti yeekolera jangu obujulizi ng'obutambi weebuli kale mutandikire kwabo ate nga muttabadde sikubatwala mu makomere ewali baganda baffe ababba enkoko sikubatwala mu makomere ewali baganda baffe bebaasiba olw'obulyazaamaanya bagende n'ebisente ebingi nga bwe babitwala mu single schools agamba ddiini gammwe mwe mwayita ebisiyaga okujja okwandala nammwe mu bifuula discussion omwana ow'obulenzi ali mu myaka emivubuka ng'asoma atya n'abalenzi bokka omwana ow'obuwala atuusa okufuna feelings abeera atya ne bawala banne bokka taamu ebaamu emyezi 3 abasiyaga bagenda basuulasuula abaana baabwe mu masomero eyo kakati ffe bayeekolera itongo abaana baffe tubasibirira mpogola oluusi tuba tufunye basale oluusi tuba tufunye sikaala kyova olaba nze obwo basale obwo mu masomero g'eddiini saagala nnyo kubukkiririzamu naddala ng'essomero mubawadde omwana basale lyabasingo baana mubasibirira empogola abaana mubagamba ssente nja zikuleetera ku vidiyo bagera zijja kukusangayo n'omusiyaga asindise omwana ng'ekigendererwa kye si kyakusoma azze na packaging nga yakuwugulaza muwalawo agenze mu single school ez'abalenzi agenze ne package nga zakuwugulaza mutabani wo eyo gye batandika obbasigiramu ekirowoozo okukakkana ng'ekirowoozo kibukadde kitudde ku mmeeza z'emitwe gyabwe abaana ab'obuwala ani atakimanyi nti myaka gyabwe nga bavubuka baba n'obwetaavu bw'ensonga eyo nga nze natya ddi omwana wange ow'obuwala okujja ng'akutta omuzzukulu sifudde yaani gwa muzaddemu azironga azandeetedde omuzzukulu n'ekitegeeza ki omwana obuwala okujja ng'akaalakaala ne mulenzi munno oba okumulabira ku tv omwana ow'obuwala ng'omulaba ku social media zino ng'omwana wo w'obuwala yasomera mu single school yali ku muwala munnaanuuna emimwa kyemwagala ekyo mwe temumanyi nti omuzogo gwayitira mu madiini si mu byabufuzi ffe twali bagunjufu ekimala okumanya omulyango oguyina okukozesebwa ate nga tekivana mu bugunjufu bwa nsi kiva mu bugunjufu bwa butonde kubanga n'omwana owuwo gw'oyonsa si gwe wamusomesa ew'okuteeka ebbeere si gwe wamusomesa ew'okuteeka ebbeere mwe mulwanye n'obutonde mwe mukakkanyiza obutonde nga mufuula ebintu discussion ebitali mu nnono ebitali mu kalica yaffe na mpisa zaffe ne byongera okwandaala okuva lwe batongoza okubirwanyisa wallahi omukwano ogw'ebikukujjuka teguli kyere obasanga mu bivulu n'ogaana endaga wa Uganda abaana nga bali kyere obasanga nga abaana bali comfortable oli awummudde ennyindo eno n'eno kizze kizimbye ebitama ng'embizzi baakiwadde visa yeefuula alina gwavuma naye ng'alina kyasiiga wano waliwo kawala kanna akakulanga akasajja mukamugumya mulowooza ggwanga kimu lye tuzimba mmwe mulowooza ggwanga kiri etuzimba ate ne mubiseyali nga nammwe bannayuganda obusiru bubula okubatta ne mubifuula discussion olabye omwana ow'obuwala yazimba amatama ng'embizzi awummudde ennyindo ono n'eno ali ne muwala munne yawummula ennyindo omuwala ayambadde nga musajja mbu agumya sweetheart we mutambuze ebyo ensi nemugifuula eyanguyira abakolobezi abaana baffe abaasoma ne mubamma emirimu abakolobezi be bavuga emmotoka ennungi abakoberezi be basula obulungi abaana baffe abaasoma mubamye emirimu mubamye opportunity muganye oteekawo minimum wage baganyulwe n'abaana abalala balabire ku bo beeyongera osoma olunaku olwaleero ku mwana eyasoma ne kikeni olowooza ani mwana gwalabirako be bangi ku intaneti ng'ekizibu toyinza scrollinga nga tonnabasanga buli woyita be bangi
toyinza kutambuza simoti nga tonnabasanga. Eno sipiika ali eno awunyirira abantu bizigo onsaasire. Oli eno owunyirira abantu bizigo. Obaleetako kkala ezitafaanagana ezitakwatagana. Oyogera ku muze ogwo mba olwanyisa omuze ogwo ogenda ogulwanyise mu Busoga ng'ogulese Kampala wookakkalabiza oli musiru. Are you dense? Obirese Kampala ogenze gye bitali ebye Kampala bikulemye meaning ekigo ogeze eri gye bitali obitwalayo nabyo. Kiri kwangalira gawa. Kali webefuula abavuma Kyagulanyi we babitunda. Bwe befuula abavuma Kyagulanyi we babitunda biba tebikkizibwa lwaki bingi ate nga tebiyina kalango. Mwe mubiteeka mu matu g'abaana baffe mubawa second thought. Omusumba ajja n'abyogerako asayininga out nti balina ssente nnyingi. Omuntu yenna ajja n'abyogerako ng'abivuma era ayogerera mu koodi za ssente nti bannaffe abalya ssente ez'abasiyazi kyova olaba tebabagambako. No, tetugenda kwogera ku bintu ebyo. Kyagulanyi alina abaana, alina omukyala, mumumanye ebbanga lyonna. Mwate awagira bintu ebyo lwaki yeesigye ekkubo lye yakwata? Mumukakkanya mutya okumutuusa ku level okubanga alina okubyogerako mu mbeera yonna. Mu mbeera yonna mw'obwogereddeko obeera obipromotinga. Omukwano gw'ebikukujju tegulina kubeera discussion by all ways by all means. Nemwe muguleeta. Abo b'olimiriddemu tebalina mpeke, beetaaga kubagamba bya mpeke. Beetaaga kubagamba nti ebbeeyi y'ebikajjo egenda kulinnya nemmwe ttani mugibawa emitwalo 6 ttani ebaamu kilozi 1000 meaning buli ttani mugibawa buli kilo mugibawa nusu 6. Ate ne mutuuka okugibaddiza nga sukaali gwe balina okugula ne mugibaseera bannannyiniro materiyo bagiguze eki nga mwabawa nusu 6. Beze 1500 ze mwagala bagule sukaali obennya baazijjawo ebizibu by'abantu abo. Tobikonyeeko ekinyusi ky'ebizibu byabwe tokikonyeeko. Obwavu bwabwe tobukonyeeko. Naye zo siri wadde. Obasigamu nsigo mbi ate gy'olese Kampala ku ofiisi ng'eyandaala era bemuwa ssente. Abawemula bebawa ssente. Tosobola kulwanyisa mukwano gwa bikukujjunga ogwekuwemula gufuuse nnomo. Nkiddamu tosobola kulwanyisa mukwano gwa bikukujju ng'omuze gw'okuwemula gufuuse nnomo. Abaana bawemula kyere mubakolera mbaga. Omwana n'ayambula omukyala n'amuteeka wali. Kifaananyi ky'omukyala n'okiraba nga tayambadde ngoye mubakolera mbaga. Mubakolera mbaga. Waliwo omwana muto wange Ottoman Kafumbe era nsaba mwenna mugende mumuwagira ab'amasomero. Omwana oyo mubazzi akola ebintu eby'enjawulo mu mbaawo. Ottoman Kafumbe embaawo azikolamu zi abakasi. Abaana simanya kwe babalira oba ebyo abakasi mmanyinamu. Embaawo azikolamu ebyo abaana kwe babalira. Embaawo azikolamu ebintu eby'enjawulo ebisobola okuyamba amasomero. Teryamuwa. Ottoman Kafumbe teryamutunulako. Sente muziwa bawemula akutta omukyala n'amwambula n'amuteeka wali enkya mumukolera mbaga. Atidde abaana ab'obuwala n'abambula n'abateeka wali enkya bwe muwe emmotoka empya. Enkya ne mujja mu bantu nga mugerekedde mulwanyisa mukwano gwa bikukujju. Gwe wennyini otunulanga gwo. Gwe wennyini otunulanga omukwano gw'ebikukujju. Kyogamba n'oyo yeeyita bbaawo bw'ayimirira mu bantu abagamba mbu alina omukazi oba yawasa musajja munne. Kagira omuto gukalinga omweya gwa binaayisa. Nze saagala kuvuma bantu nakula. Naye ekintu ekikwatagana ku nsa n'okutugantuga. Nabagamba ensi tefa ekonome, ensi tefa security, ensi efa nsa. Ensaka stefa n'ensi egwa. Kuba ono ayimiridde mu bantu abalina ebizibu ebibaluma. Yalabye ekyokubatwalira mukwano gwa bikukujju.
ebirowoozo ebirungi bye yalijjaawo mu bantu agenda abikoleko oba alagira omubaka w'ekitundu oba kanso y'ekitundu nti abantu bakaaba kino na kino tabibajjeemu kubanga obudde mwe bwali mumugambidde ali mu kubannyonnyola mukwano gwabiko kujjwa ensi efansa ensi eyonooneka ensi eggwawonsa ensi kasiteggwa mu bantu n'ensi esobola okufa tunulira ono omusajja anitaamungi yafumbirwa musajja munne ali wano abasiyazi bemufudde ab'ensonga mu ggwanga lyaffe abawemuzi bemufudde ab'ensonga mu ggwanga lyaffe bemuwa ebirungi abaana abasoma mubamye opportunities abaana abalina ebitone ku internet tebalina views nammwe bannayuganda mmwe bamu mwenna muli basiru ng'amongi omwana ajja nawe mulagwe mulaba omwana ajja n'alaga artcraft we temumulaba mumusanga alina likes 10 oyo nno gwe muyambye alina views 10 oyo nno gwe muyambye omwana najja nawe mula ekigambo kimu video n'emayuuka ne mugifula ne discussion ne mwekubiranga obusimu waye guli omulabi wayimudde gundi genda koolabe mutunda bya kisiru nyemmwe siiba nenye buli lwofu gwa abasiru naawe oba musiru fe abatono abaabuuka mu 7 ne gavumenti ye situli bangi mwenna muli basiru be bafuuga n'aba bafuuga mwenna muli basiru temutegeera vidiyo ez'ensonga temuzitambuza abaana baffe mmwe ze baalirabye ne bateesa ettala bino ebintu tusobola okubirwanyisa ffe nga ffe musobola okwanibulookinga abantu abo kuba vyu gy'owa omuntu oyo esika banno 10 abakugoberera mutandika okugoberera abaana ba Uthumani Kafumbe mutandika okugoberera abaana abalina ebitone abaana abakola waliwo gaya afumba omuceere ku internet okwo temumugoberera nga bwe mugoberera abawemula andekera onja nakuyomba tusisinkane nga ndeesa tebyendikwata munaabandabira ndaga mukyalo nyinza eyo nkwate enkumbi ndina muwulu